Well, we've been to court and we finished the cross-examination and our statement, and my message was very easy. I was appealing to the Chief Magistrate that the sentences, if these accused persons is found guilty, should not be like the one of 2010 of slapping people on the wrist. Community service. After tarnishing somebody's name, put a nation on tentacle for 5 years, and then you are given community service. Because of those lenient sentences, it has caused this thing to continue and continue. Everybody thinks I can make money. I can blackmail someone and he will give me money because he's afraid of his reputation. But well, I've been there before. What else has not been said? So enough is enough. Thank you. Bibadde bigenda webbanga ddene ate nga bw'ogenda obbinoonyereza nejje biva omuyisi bingi byakwogera badde mu kooti naye kanjogereko akakasembire kubako kabadde kamulamuzi ekimala kimala ekimala kimala eri abantu abalowooza nti buli lwe baagala okubaako kyebakola we banaatandikira naye obunafu butera kubeera mu kooti ebibonerezo bwe baawa abazzi b'emisango tebitangira abantu balala kyebaba bakola. So okubadde okusaba kwange eri omulamuzi musabye nti ku mulundi guno abawawabirwa bebanga babasanze nga gubasse mu vi ekibonerezo kye babawa kibe nga kijja kutangira abalala obutakola ekyo. Ekiruma ennyo nti abaana bano baali bavuddeyo nga bavuddemu abali bakuba abantu abanywa enjaga bakola ki nga bavuddemu naye oli okuba nti alina ebigendererwa bye n'abanoonya mayiro 265 nkolagana ki gy'oba olina nabo si bakozi bo tebabeera wuwo tebakunoonya